mujye baliko gyonna gye mutuusaako engalo yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mikwano gyange. Amanya yinza Omumbejja Aisha Nassolo mbaaniriza nate entuusa ate n'amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga ntandise ne gano okuva ku makya okuva eggulu ekiro bitambula buli omu yeebuuza bannange Lwasa ng'otuswaziza omugagga Lwasa ki ekigenda mu maaso kale nno genziza okulabika nga nkutuusaako eka vidiyo katambula era abasinga obungi kyemmanyi nti mwakalabye dda omugagga Lwasa munnange ye bw'atyo waalabise wabula ng'omugagga ono tunajjukira nti emabegako abadde ayogera bingi nga walampa omukyalo ono Diana Nabatanzi olw'ensonga nti baaliko mu relationship wabula ne bitatambula bulungi ng'era relationships ezisinga we ziba wabula omwami ono yavaayo n'amwogerera ebintu bingi nnyo n'ayogera bino na biri n'amuyita omuyaaye yayogera bingi nnyo ku Heroes Day n'ajjayo ka vidiyo nga Diana Nabatanzi tayagala kumulaga feesi okitegeera nga yeekweka n'ayogera bingi kugamba amaze ebbanga ddene nnyo ng'omukulu ono akubira ddala Diana Nabatanzi si mu bamawulire si mu vidiyo ze zino zaabeerako live siwa amalidde ddala ebbanga okutuusa omukyala ono Angel gwe yakafuna omupya we yavaayo n'amugamba munnange nno ewe otalekera okubeera nga toyogera ku Diana Nabatanzi ebyange naawe bigenda kuggwa yamutegeeza nti senga tolekera okwogera ku Diana Nabatanzi ebyange naawe bigenda kuggwa waba alina kye yakola musonyiwe obulamu bugende mu maaso era ebiseera bino tubadde tetukyamuwulira nnyo ng'ayogera ku Diana Nabatanzi wabula abadde yamufuulira ddala emboozi wabula ng'Abaganda bye baalugera nti munnange okalya ddakadda mpozi n'ekirala nti the one who laughs last laughs better oyo asembayo okuseka ate ye yaseka ebinyuma oba yaseka bulungi omuntu ayinza okukola ekintu n'oseka oba si kukola kintu wabula gwe omuntu oyinza omukola ekintu n'oseka nnyo ng'olaba ali mu kulumizibwa wabula ate naawe olina woogenda okutuuka ate nga gwali mu kijji kwegamba ate yaseka ennyo olw'ensonga nti yajja kuseka wasooka n'omusekerera ebibye ne biggwa kati ye yali mu kuseka ebisembayo yajja kunyumirwa nnyo n'okusinga gwe so mu kiseera kino omugagga Lwasa yali mu kattu wabula nga tetumanyi bulungi vidiyo eno ani yagifulumizza abasinga obungi bagamba nti Diana Nabatanzi eba bloggers abasinga ndabyekaawo ku mukulu ayitibwa Eddie Mezaya agamba mu Diana Nabatanzi yafulumiza vidiyo yabikakasiza ddala wabula nga nze sigenda kugamba nti ani oba ani kuba ekyamazima tetumanyi yafulumiza vidiyo eyo abaagirabyeko nze mu kusooka nga sinnagirabako nabadde ndowooza Photoshop naye ekyamazima woolaba vidiyo eyo tojja kulemwa kukkiriza nti vidiyo eyo ntuufu olabira ddala omukulu Lwasa newankubadde Photoshop zajja era sobola kibuusabuusa eyinza okuba Photoshop kuba abaana bagezigezi ennaku zino ekyamazima abaana bagezi omwana akola vidiyo ng'olabira ddala yeggwali mu vidiyo eyo ng'otukubanga nze ntunulira ddala okuva ku mutwe n'obulago weebati ng'olabira ddala teri we bayungidde vidiyo naye abaana baasoma kye bayita editing omwana asobola okukwata mu vidiyo n'agi editinga okitegeera kwegamba ng'olabira ddala omuntu yeye yennyini naye ate ng'ekyamazima Photoshop so kati bino eby'omugagga Lwasa bikyatusobedde gwe yagirabyeko nsaba okomentingekawo wansi eno yabadde Photoshop oba ddala omugagga Lwasa yabeereddeyo mu vidiyo naye ate nabadde nkyali awo nga ndowooza oba Photoshop oba biki ate nembeera convinced n'ekifaananyi omwana kye yagenze n'agatta ng'essimu omugagga Lwasa gye yabadde nayo mwako ka vidiyo abaakalabye essimu yeemu ng'omugagga Lwasa yalabwako ewantu ewamu nga yessimu yeemu gy'ayina mu ngalo awo nno we nasaliddewo n'enzikiriza ne ŋŋamba oh my god wabula nga baabana bakyagendera ddala mu maaso n'okkuba omugagga Lwasa oba mujjukira we yagenda e Masaka eyo gye yalaga okugaba emmere yessimu gye yalina yessimu yeemu eri mu vidiyo kubanga baagiragidde ddala omwana yagikutte wali n'akwata ekifaananyi kya Lwasa n'akissa wali ng'era naawe wookirabaawo gwali mu kumpuliriza ekifaananyi ekyo okiraba olaba essimu eyo gy'akutte mu ngalo ng'ali mu tishaati ya yero yessimu yeemu gy'akutte ng'ali mu kavidiyo ako kakati n'ebibuuzo bigenda mu maaso n'okubeera nga bivaayo eyo vidiyo yaddi yabaffe ani yagifulumizza tuyinza okuba tulowooza abamu nga bagamba Diana Nabatanzi abamu nga bawooza biki naye ate tuyinza n'okubeera kubanga omukulu ono Lwasa ekizibu kye kisinga obungi era yavaayo awo mu kyaki ya Pastor Bugembe n'akyogera
atamiira nnyo ate omuntu ng'otamidde kkiriza obaganda bingi nnyo bye basobola okukukolako era abatamiivu mwenna mbasaasira mu kiseera ekyo ng'otamidde oba totegeera bingi nnyo by'oyinza okukola mu butamiivu bwo so kati nze nzirawo ne neebuuza nti oba omugagga Lwasa muno mwe banywera emmenge ne batamiira waliwo yamukwata ka vidiyo ako wabulanga byampuna ng'akubbye wa munju kuba omuntu abadde nga yeekalakasa emabegakawo yavaayo n'asuubiza Diana Nabatanzi n'amugamba gw'ogezanga n'ovaayo mu bannamawulire n'onjogerako ekintu kyonna nja kufulumya bu vidiyo era twali tuli awo ka vidiyo ne kafuluma ka Diana Nabatanzi ne kafuluma ne katambula wabula ekyamazima ne kizuulibwa nti oyo yali mu ka vidiyo teyayi Diana Nabatanzi ate ng'era ebigambo byali bitambula nti omugagga Lwasa ye yali afulumiza ka vidiyo ako ebyo ne biggwa ne tumanya nti tubimaze kaate essaawa eno nga bibadde biwoze kuba ekyamazima eby'omugagga Lwasa ne Diana Nabatanzi bibadde biwoze buli omu abadde yabivaako wabula ate tubadde tukyali awo boom ng'ate ka vidiyo kavaayo wabula nga bo baana bawala bagenze maaso n'okwogera ne baana balenzi nti naye Lwasa otuswazizza nnyo wabula ng'ate ye munnanga omugagga Lwasa ye yavuddeyo n'akeegaana ye yagambye nti si yenze era yavuddeyo wali ku gundi ye ku Facebook page ye n'awandiika n'agamba nti gwe eya editinze ka vidiyo kano senga obadde osobola okufuna obuliri obutuukagana ne level zange nandibadde nzikiriza nti ddala omanyi okueditinga nga mbufunze ekyategeeza nti kwegamba eya editinze ka vidiyo kwegamba nga ye akeegaana nti si kake wabula ng'agamba senga oyo eyakakoze kwegamba yafunye obuliri obutegeerekekako na editinga ka vidiyo ako ku buliri obw'ebbeeyi obutegeerekekako awo oba oli awo yandibadde convinced Lwasa n'agamba yanzikiriza omanyi editing so mbufunze yakeegaanye mu bufunze Lwasa yeeganye ka vidiyo wabula nga wookalabira ddala ekyamazima newankubadde Photoshop yajja olabira ddala omukulu Lwasa yennyini and to make matters worse n'essimu y'emu eri mu vidiyo bannange y'essimu omugagga Lwasa gye yali akutte mu biseera ebyo we yagendera okugaba emmere e Masaka awo yagendera ne mukyala we Angel in fact balyoke bakole ne live alyoke mukyala we alyoke amugambe nti yeesonyiwe Diana Nabatanzi y'essimu y'emu nga woobalaba awo so bannange bye bigenda mu maaso mu nsi twegendereze nnyo ng'oyogerera omuntu manya nti leero ebagamba nti every dog has its own day buli mbwa n'olunaku lwayo ate n'ennaku z'omubbi zibaana oyinza okukola byonna by'okoze gwe n'olowooza nti wamalayo n'owalampa omuntu n'omufuukira ekizibu naye ekyamazima olunaku lwo naawe lugenda kukyanga bali ku ggwe omugagga Lwasa aswadde nnyo kati nno ebya Diana Nabatanzi tebyagira nnyo lwa nsonga nti kyali kirabika kyali kitegeerekeka bali bafuna ka vidiyo ne basalamu just ka part ng'omukyala omulabira ddala afaana Diana Nabatanzi nga kyo kiri self explanatory at least tikyo kyali kifaananyi kyokka nga kye basazeeko naye nga olaba ka vidiyo muntu mulala n'ate ye omugagga Lwasa olabira ddala ka vidiyo nga yeye talina nawe yeegaanira nga n'essimu yennyini yemuloopa so bannange gega g'omugagga Lwasa kiki ky'obyogerako ye bannaye ng'ebyo buvidiyo bw'obusegu bususse ate okubeera nga butambula ku basereebu twali tukyali awo ate John Black ne bizuuka nti ate oyo yabadde muntu amwefaananyiriza twali tuli awo nti ate Diana Nabatanzi ate mbusimanga si yeye kate tuba tuli wano ate omugagga Lwasa kwegamba bingi nnyo bikyatambula wabula nga kyengenda okusaba gwampuliriza tubeere beegendereza mu kusookera ddala wegendereza omuntu gw'ogwa naye mu relationship obwongo bwe ategeera kyenkana ki omuntu osobola okupima obwongo bwe n'olaba n'ogamba n'omuntu tategeera togwa naye mu mukwano kuba byonna bye mugenda okukola omukwano gwe guggwawo wagenda obikwata abyanike so beera mu relationship n'omuntu wali understanding omuntu ategeera ate omuntu aswala mulimu ebintu ebimu byatasobola kukola omuntu aswala tagenda kwawukana naawe ayanike buziina bwo mu public lwansonga naye ajja wulira nti aswala naye omuntu yenna alina gy'akoma okubeera nga taswala naawe agenda kuswaza so tuwegendereza abantu betugwa nabo mu relationship togwa mu love na beauty togwa mu love na sente gy'onaakoma okulembeza ebintu ebyo ebibiri ogenda kubonaabona n'abantu abatategeera ng'ogudde nabo mu relationship bagenda kuswaza so Diana Nabatanzi ekintu kyabadde nakyo kyabaddeko emabega account yagwa mu mukwano n'omuntu atategeera Yes alina ssente naye waba tategeera bambi muleke ne waba mulungi ate naye nga tategeera mwesonyiwe olw'ensonga nti gwe agenda okifeesinga nga kyokya kale mikono gyange
bagamba nti nantabulirirwa yasaabala gwa bbomba kyo kyensobola okubeera nga ate njogerako mu mbeera eno wabula nga ebyo bikyali awo ebambi abaana bawala mu ggwanga erya Saudi Arabia bannayuganda balaajana. Ngenda kulekerawo vidiyo eno sigenda kwogera bingi obeerabireko obeewulirireko oba olina engeri gy'osobola obbayambamu bambi osobola okubeera nga ate obayamba oba tosobola bayamba naye ng'omanyiyo ku muntu yenna asobola obbayamba ate naawe osobole nga bambi obaako n'ekyokwatako osobole okubeera nga obakonekitinga ku muntu asobola okubeera nga abayambako as well naye nga bambi twongere okubeera nga twesabira gwali obulungi olina wookola oli bulungi oyisibwa bulungi alhamdulillah tokoowa kubeera nga ate owanika emikono ne weebaza Katonda ate naawe ali mu mbeera embi teweetuga tewetta saba ku buyambi teri mbeera ya lubeerera bingi nnyo by'oyiseemu era kkiriza nti n'ebyo by'olimu essaawa eyo ojja sobola okubeera nga ate obiyitamu. Siganenza omumbejja Aisha Nassolo bagala nnyo mbagayira ddala mbasaba mu followingeko ku social media platforms zange zonna TikTok, Facebook esaaka ate naawe atana subscribinga ku YouTube channel yaffe nina kusaba subscribinga ate oteekeko n'akadde tusobole okubeera nga ate munnange etweyongera okubeera nga ate tutambula bankubira atakumira mpeera for now toseetuka nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Sibye mutya bannayuganda bannaffe byonna gye muwangaalira mu nsi ez'enjawulo ze muwangaalira tubalamisizaako mugyebale gye mutuusaako engalo. Bannayuganda bannaffe tusinzidde wano mu kibuga Riyadh, Saudi Arabia nga ndi ne baganda bange baneeno nga tusaba buyambi okuva eri bannayuganda mwenna ab'enjawulo mu nsi gye muwangaalira abali ewaka abali mu nsi ez'ebunaayira. Baganda baffe baneeno bajja wano mu Saudi Arabia nga bazze kukola. Uganda bayitira mu kampuni eyitibwa Ataras. Waneeno mu Saudi Arabia bali mu kampuni eyitibwa Mahara Human Resource. Ekitukozesezza vidiyo eno nga tusaba kuyambibwa. Baganda baffe bano bava e Uganda nga bakoze medical ne batuuka no mu Saudi Arabia ne bakola medical ne bagenda ne batandika okukola tebasooka kitegeererawo mbu mu kuva ewaka bajja nga balina embuto. After nga bakozeeko ebbanga bagenda okitegeera nga balina embuto already nga bali mu nnyumba z'abawalabu. By that time coronavirus oli eyasookera ddala eyali owa lockdown nga bagadde buli wamu yabasanga bali wano ne babeera mu mayumba gye baali ne bakola. Ono mama baby yazaalirana mu nnyumba n'omulala yakomawo ku kampuni n'azaala ng'akomyewo ku kampuni. Essaawa eno batudde wano eno ku kampuni okumala omwaka mulamba kozi babebe bawezezza omwaka. Naye ekitukozesezza vidiyo eno nga tusaba obuyambi tusaba kutuyamba. Baganda baffe bano basobole okuddeekwa bagezezzaako okukola buli kisoboka bagezezzaako okukwasaganya abazadde baabwe bakwasaganyizza kampuni gye bayitiramu okuva e Uganda eyitibwa Ataras. Tebafunye buyambi bwe bagendayo babagamba abaana bammwe bakomawo bajja enkya luli. Abamu bagezaako nga balinga ababasaba essente ze babasaba tebategeera zaaki yemmeka okitegeera si balambulukufu kubalambulira kiki kye bakola kye baagala. Omu akuliramu eyo kampuni bamuyita mukyala Stella bwe bayogerako naye yabagamba balina kusooka kumalako contract ey'emyaka 2. Tebereza omuntu atakola atudde obutuuzi ayina omwana yeetaaga okulya omwana anywa omwana ayambala omwana ayolezebwa olugoye wabula tebakola. Omuntu n'akugamba sooka otuule omaleko contract ya myaka 2. Bannange emyaka 2 giriggwako ddi? Olwaleero abaana balina omwaka gumu n'ekitundu. Balina omwaka tebanaweza mwaka gumu kitundu abaana balina omwaka bawezezza omwaka batambula. Paka n'olwaleero tebanafuna kuyambibwa. Kampuni wano etugamba egezezzaako ku embassy yaffe
eye Uganda embassy yaabwe bo batugamba embassy tebayambye tebaddamu ebagamba mulindeeko enkyaluli mu office tugenzeeyo tukkirirayo buli we tukkirira tukubyeyo essimu tukola we tukola we bati tetufunye kuyambibwa tugenze okukola vidiyo eno bannange nga tulaba kitususseeko bannayuganda bannaffe be batukwasaganyizaako okulaba nga abaana bano bafuna ekyokulya ekyokunywa nga omanyi kampuni nti bagaba mukyere tebereza omuntu ayonsa omukyala yenna gy'oli nga wali ozaddeko omuntu ayonsa okubeera ku mukyere okuva lwe wazaala paka olwaleero abaana bakuze aba ayonka nnyo naye ng'oli ku mukyere gw'olya ekyemisana gw'olya ekyeggulo gw'osiibirira ku makya walidde kubusi naye n'olina okuyonsa omwana butuufu tunuulira obulumi abaana bano bwe balimu babadde bagumiikiriza paka olwaleero mubutuufu bawulira nga bakooyi bannayuganda bannaffe badde batuyambako otugulirayo ku pampa otugulirayo ku sabbuuni otugulirayo ku mata g'abaana koze olwaleero abaana bawezezza omwaka tebereza omuntu okuyamba okuva omwana nga wakamuzaala paka olwaleero kampuni yasooka nebayambayokko nebagulirayokko ku bintu ebikozesebwa paka olwaleero tebaddangamu gwali mulundi gumu oba ebiri paka olwaleero tebaddangamu abaana bakuze tebalina ssuubi teri sayini eraga nti bagenda ewaka leero oba enkya kitegeera kozi mukyala Stella yabagamba balina kumalako contract watya ne contract ng'eweddeko nga tebazze waka kozi tetuli sure nti contract bwenaggwako ddala kituufu bagenda ewaka bannange okukola vidiyo eno nga tusaba obuyambi bwammwe bannayuganda mwenna gye muli buli anaakwatibwako tusaba mutuyambe bambi baganda baffe basobole okudda ewaka baganda baffe bave ku mawanga basobole okuzza abaana baabwe eka bannange tusaba buyambi bwammwe mama baby amannya gwani mukwano owayitira mu kampuni ki okujja wano? Nayitira mu kampuni ya Atlas Impex. Kampuni eyo bazaddewo bagezezzaako okugenda ku kampuni eyo ebagambye etya? Bagendayo ko ne babagamba nti nno babeeko kale balina ssente ze baali babasaba naye titwategeera nti oba baali basaba zaaki ne bamala ne bagamba nti ate bantu bamwe bagenda kujja kaseera nga babagamba ekyo bagenda kujja naye naffe tugezezzaako ffe ngaffe okuba nga twogera nabo tubaweerezaako mesegi naye oweereza mesegi ne bamala ennaku 4 wiiki tebakozeemu kati n'owulira nga essuubi likuweddemu n'owulira nga otendewaliddwa n'owulira nga ebirowoozo byo bingi bikweyongera obulumi bw'amaanyi owulira obulumi tuli balwadde tetulina buyambi bwonna naye tubadde tusaba mwenna gye muli abazira kisa mutuyambe tusobole okuba nga tudda ewaka n'abaana tusaba mama bebe gobadde ogamba otya? Amannya gwani? Amannya gange bampita Kyakwa Flavia. Tusaba ku buyambi kampuni eyandeeta Atlas Invest Ventinda tugezezzaako okwogera nabo batubuzaabuza buli omu ayogera kike abazadde baffe bagenzeeyo Stella n'abagamba balina omalako ki contract emyaka 2 kati ne weebuuza contract eggwako ddi bannange tugezezzaako buli kimu abalala batusaba ssente ffe tetulina ssente bannange tuli bakazi banaku kozi mutudde wano temukola tusaba ku buyambi buli omu alina ku kisa atulabe tusobole okubeera nga tudda ewaka n'abaana baffe bano buli kimu tukigezezzaako kiganye bannange bannayuganda bannaffe gwe gw'omulanga gwaffe buli anaakwatibwako yenna gy'ali bambi baganda baffe basobole okudda eka
basobole osisinkana families zaabwe, basobole okudda eka n'abaana baabwe. Teri bulumi businga baluma kubagamba nti yo kampuni eri willing okutikka abantu abakulu naye teri willing okutikka abaana kozi nti abaana tebalina mpapula. Nabo bennyini tebalina mpapula, tebamanyi mpapula ludda wa gye bagenda zijja kozi kampuni weba tebayambye, tebamanyi nabo za kuzijja. Ali wano eno waatudde talina kyamanyi okuva bwe bamuleeta waatudde, ali mu kizimbe n'ebweru tamanyi we wafaanana nti n'agenda kukwata wano agenda kudda wano embasi eri wano eno, tewali we bamanyi. Naye tusaba muzira kisa yenna gy'oli bannange, bambi tusaba obuyambi bwammwe. Baganda baffe basobole okuyambibwa badde waka, tunaasanyuka nnyo nga musobodde otuyamba.